obudde buno mu Uganda gwe DJ kyakusingira? Nze abagambye tulondeyo DJ asinga mu Uganda omukyala okuba. DJ ekigwotwala? I would say Alicia, because Ali are playing the kind of music oba vibe jali munange jendimu in a way that Ali versatile okusinzira crowd nga bwagisanze bwagenda okugi entertaining. I feel like what I do is better because music is a trend, so you can't only base yourself on one genre. Basibo ne banyabo mugamba mutya bali Kachumbali TV. Kati ekibuuzo kye nnina, DJ ki omukyala asinga mu Uganda? Aluli nalabe mpaka zigenda maaso nti ba gospel artists abasinga. Kakati ekibuuzo kiri nti DJ ki omukyala asinga mu ggwanga Uganda? Teekawo comment yo ate nkubuulire ekiddako. Kati nno maaso awo atugenda beera n'okusunsula mu kwatandika dda ng'era nga 13 September azigenda beera ku Black Panther bagenda kuzuula DJ ki asinga omukyala gwe bayita Queen of the Decks. Kakati gwe mpa mu comment yo mbuulire ani akusingira. Bonna gwe boolowoozaako mu mpaka mwebali. Naye ekibuuzo kiri nti ani asinga? Okay, basibone banya mugamba mutya abali Kachumbali TV. Kati nno nga we nababuuziza ekibuuzo wali eri ne babuuza nti DJ ki asinga mu ggwanga Uganda. Kati nno tuli mu mpaka ze bayita Queen of Decks. Ani asinga? Decks ke kano ke ba scratching. Yeyo. Kati ani asinga? Empaka ezo zigenda beerawo nga 13 September waneno ku Black Panther. We bagenda okulondera DJ asinga. Asinga agenda funa milioni 5. DJ asinga bagenda mu milioni 5 naye ng'okuyingira kwa bwerere wabulwa osobola okubookinga ate n'ofuna no reservinga table yo. Kakati beba n'okubamu ba DJ abasunsuddwamu era ku lunaku luli abagenda okuba endongo ne mukerere amwenye. Ogamba oti? Tewali ogamba oti? Amanyi? Sharon Shaz. DJ Sharon Shaz. Sharon Shaz? Yes. Byogere mu Luganda. Saloni Saz. Weddira nti? Nedda. Ndi Mugisu. Saz tegiva mu Nasaz. Siri Muganda ndi Mugisu. Kati Mugisu mukuba endongo. Gwe kaddodi w'omuwulire olowooza tuyise emmere. So, kati obwa DJ wabutandika? Nabutandika about 3 years ago. Ndaba oli muwala. Ndaba oli muwala oli simple. Ebyendongo bisegeera. Alalala gwe jangu. Wano ku Black Panther ndabe. Ku lunaku. Kube disco nawe okiwulire. Ebyenda bikwetokote. Ani akuinspiring okuyingira? Just nali kuva like secondary nali njagala kuba DJ, but whenever mukubeera omukazi nga tewali ba DJ banja abakazi that you can look up to. Kati for some time nenchita namba why omwana aleka asome ekitabo. Then when amala after some time nga ogenda n'okuba disco bichingo ina mikwano gyo nga giri DJ. Ngenda omunenya mansomesa. Nansomesa kati nzuno. Kati okuba. Omanye okuscratching. Kati Ola mwagala scratch. Bagamba byempulira bagamba DJ scratching aba wakabi. Dachobola baba na Kenya basiba babalwanisa bagamba Uganda DJs only know how to scratch. Beba singa kye bagamba. Omuntu amanya atya nti nno DJ wakabi. It's okay to have the skill. Yes, it differentiates you nti nogwe tosobola nowasobola. Kati gumanya atya nti nno DJ wakabi. Kati sawa zisinga kati wobeera mu bara olabira mu crowd abakuba nga abantu bali mu kuzina gambo naye tusitulabira ku ne transition olabira ku music selection ko olumo oyinza ofuna oliyimba n'oluteeka n'olulala nga tebikwataga. So music selection is important so that ogenda bwoti. So, kati obudde buno mu Uganda gwe DJ kyakusingira? Nze
nawe weesekere nedda just ngambye gwe DJ omukyala Asinga kuba mix yange nenju recording nentuula waka nengamba nenga nti mubi bw'ogiteeka munodde waka n'ogiwulira ogiwulira nga kikigwe mwanyumiddwa okubirawo olumu kuba ku gavana ate ne Ruby Zouk olumu ku Thrones Kisanyama wona mbeerawo ne events ng'ejjako eddako mu DJ mulimu aba abani mulimu aba loko mulimu n'ab'ebinyaanyanya kati gwogwawa nze nkuba byonna ojja kunsanga n'ensuna Ben Suna Ben ansanyusa actually yoyo DJ wange obikuba naawe ansanyusa wali mu meetings eko nakola gig naye actually the other weekend twalina gig nga tuliko ffe mbi naye yali akoba leeti nnyo nga nina okubeera awalala ansanyusa kyakusanyusa engeri gyakuba then abantu ne bagenda ne bafuna ebikoola simanyi we babijja ne banyeenya naye olaba Suna Ben ebikoola byonna ne bifa bamutambula n'ebiti so waliwo aba DJ nalabako DJ Apple DJ Tania DJ Shanga buli omu agamba Yasinga kwaba abasatu DJ Apple Tania ne Shira ani asinga I have not had Apple play before senganze nedda tomuwulirangako ng'akula nedda ngamba like okujjako ku social media ndoza namulaba ku TikTok but I've not had her like okumulaba in person kubanga in person you're playing for like 1 hour 2 hours TikTok it can be like 1 minute 2 videos so I can't compare and I've not had someone play but I've had Tanya and Sheila play bonna bali balungi kubanga by the time omuntu watuukira kubeera ku stage ayize ebintu bye kubanga it takes us time to practice kati we bagamba kubaako gw'okolako naye kwaba ababiri okolako naye anti that's the thing bonna balina their power omwalina ono kyatalina so if given the chance bombi njagala kukola nabo londako nali nkozeko ne Sheila at Ruby 2 times waliwo yatubuki she's good netanya omusinga okuba akuba wanjano aze akuba byombi kati sobola yonna kati sobola gamba kandi kati kitegeeza omusinga kuba gwe okuba byonna sina kyengambye onteeka ebiga naye ate wagambye gwasinga mu Uganda okulabye anti mu Uganda si versus someone ebigambo nedda lindako bw'obeera okuba mu Uganda yonna ng'ate ne beetaniya Bashira nabo bali mu Uganda kitegeeza obasinga wemba if I don't believe in myself ani agenda kumbelievinga kitegeera sayinza okugamba nze mubi asingayo kati mu bufunze obasinga ffenna tukuba disco buli omu ekigambo kikolemye okwogera abula ndeka oba obatya ndeka oyagala kunzaayo mu kyalo basobola okuzza mu kyalo bayinza okuloga ero mu DJing baloga sibirabangako pozi simanyi byakulaba byakukola tebakulogangako basaba temukikola simanyi baloga n'obeera ng'olina ebyuma byo naye nga tolina mirimu ekigwe maama kati ngaani mpayo example ngende nkola research abaloga oba bebaloga simanyi naye mbiwulira nti baloga shigali bakugamba ani naali bigambo naye mbiwulira tobeerangakawo nga tolina mirimu naye nga bebeerawo naye nga industry wogimanyi like olumu ng'abayimbi olumu like this month ne babeera booking next month tebalina like ebintu bikyusa kati kusomozebwa ki ku omusinga ofuna eno mu DJ
kusomozebwa ki musinga ofuna like challenges? Nkabe byogamba okufuna booking sometimes it can take you oyinza okubeerawo then week neyita n'ogamba naye at the end of the day fenna kubanga kiri mu branding also, so you may find bana choosing ono kubanga abantu bangi basinga omumanya kugwe. So but now that's the thing, you just keep pushing what challenge esinga okubeerawo I think. Kati omwami we omuleke waka gwe n'ogenda n'okola yabimanyira nti yafuna DJ? Yeah. Kati omugamba otya? Kyokka nimba sina mwami. Naye just I'm practicing, ndi mu practice. Namba baby ngenza tukolera sente. Nakugulirayo eri gundi gy'obadde oyagala. Toyina mwami? Lwaki toyina mwami? Kufuna omusajja e Kampala. Toyina mukyala? Toyina mukyala? Obadde oteesa ki? Just muza kumanya osanga. Wanga lino bannange. We, okufuna omusajja kizibu mu Kampala? Omusajja ali serious. Just okufuna omusajja newosuula wali ejinywanyozi osobola omufuna akayinja eji. Naye okufuna omuntu ali serious. Oba namwe tembeera serious? Ngende ninye Mount Elgon. Oba namwe tembeera serious? Katuli serious. Ate tulina omukwano ba DJ. Batayandi kati DJ omusajja bwakufuna aba alowooza manyi obeera mu basajja bangi obeera mu mabaala kati omusajja ng'omuntu omukulu tomanyi nti n'olina omuntu akulinze oyinza okugamba no thank you I have a man. So n'ofuna omusajja ali serious osetolinga tugende kati omusajja ali serious oyagala atya? ndoza nze tugalinga tugende tukigale byakisiiko omusajja omutuufu criterias kigyozonoonya ku musajja? twagala love and respect and most importantly money. Okay, I'm working for my nkolera zange naye fembi tubeere na sente zaffe nanjagala and respect me. Kale omusajja ali eyo nga olina sente endako olina love respect then money ngotandikidde love respect etya soko onyonyolemuko kati gwe olina respect katonda byutya nomanya nti olina respect edda nkubuziza olina respect kisinzira watu kukisinzira kuki respect otegeeza ki? Omusajja jenga wayayinza obeera nga yamanyi gy'alina yentuufu naye nga anti ajje tulabe ngambye eno respect teriyo. Ozikozesa manya ki ku social media? Sharon Shaz everywhere. Sharon SHA Shaz SHAZ. Twitter, manya X mujita X kat. X, Instagram, Snapchat, YouTube. Tulina YouTube channel guys. Mwana muto tazaalangako just DJ. Yes. Senga omusajja akufuna nawe n'omufuna n'omusima naye nagamba no. Omulimu ogwo njagala oguveemu kankutandikirewo omulimu omulala. Are you ready? Naye wansanze nga ndi DJ obinzijamu lwaki? Kati wakati mu kwagala n'okwagaliza ennyo ayinza obeera nga bw'abeera ewaka omutima guba gumuluma nnyo n'agamba guyinza okwabika. Tugende fembi ajja atulaawo bwemmala okuba disco tugende waka. Kuwe tujja tukuba like 2 hours n'otula. Guba risiki ye bw'abeera alaba. Risiki bwaki? Bayinza okutwalira eyo esajja ne kigira. Sebasobola baby nzewo. Asebo ne banyawo ndowooza mugitegedde omwana wuuno omuto ali single DJ baalinga Arsenal ayagala musajja. Owagira ttiimu ki? Abula ebyomupiira nabivaako. Lwaki? Pressure eyinza okuba
ku TV yonna amasanyalaze nga pressure zikuba. Pressure ya mpira yekuba eyo y'abasajja yonna agisobola. Mitima gyakaluba. Sokojje oli yani? Soft siren. Soft siren. Siren. Mukwano gwo oba mukuba mwenna? Mukwano gwange naye DJ also. Kati empaka zino eza milioni 5 naziwangula. Then njamuwaako. Bona wangolo jamuwaako. 10. Kale. Wala ajje wano tulabe. Nkutadde. Abantu basiibule. Kati badde just antadde nga sibasiibuddeko. Mama bye guys, it is Sharon Shaz. Temerabira. Yo Sharon Shaz DJ Shaz. Mwana mto alabika bulungi nnyo naye ali single. Kati ono gwendeese ye tali single. Alina omusajja alina n'abaana babiri Nalongo. Abaana bana? Yes. Ebyeddala? Yes. Ndi Nalongo emirundi 2. Abazaala mangu. Ate leeti yeddi. Eno tatu yaki? Tatu eno. Eno tatu nagifuna mu 2019. It says believe in yourself. So it is a reminder to myself to believe in myself. Yeah. Why we believing in before? You know, like bobanga okyali mwana muto, amaloboozi mangi gobeera owuliriza, people are telling you this and that, but at the end of the day I believe the best voice that you can listen to is your voice. So you have to reach a stage ogambe kati eddoboozi lyange lye lisinga ku maloboozi amalala. Oli sister wa Lady Mariam Tinatine? Not really. Nengo omumanyi? Mumanyi actually, Tindatine mukwano gwa sister wange. She grew up with my siblings. Yeah, lwakuba bo bakulu nnyo. Mwenna muli ku kyalo kimu oba gundi gyemu? Well, my father was a doctor, so yali atambula nnyo from one hospital to another depending on where gye bamutute. So one time we found ourselves in the same village, ne Tindatine ne family ye. Yeah. Bali bagambyeko nti mwetaaga okukola DNA. Walaika dadi wo alaika yasooba. Owa dadi wa Tindatine yasooberewa. Alaika yasooba. No, tebakingambangako. Naye nga wali okifunyeko nga abantu bagamba nti no mufaanagana. No, maybe bangambako Beyonce. Imbuki? Mbu nfaanana Beyonce. Ekigamba gyali? Mulamu peke yake. Naye omutuge. Takwagaliza. Mukate mufaananako ki? Mbwe ntumbwe. Amaaso, I don't know, but bigambo by'abantu si bigambo byange. Mufaana Beyonce. What DJ buno omaze mu bbanga ki? So far, nakamalamu omwaka gumu. Almost mwaka gumu. Yeah, I began my journey last year around August. Yes. Oli DJ. Waddala. In fact, I did my training in Dubai and then I mastered it in Uganda. Training wagikolera ate master n'ogikolera wano? Yes, because oba olina okumastaringa ate okusinziira ku bantu b'ogenda okukubira. So nga nina okufuna DJ Omunnayuganda ntereezeemu mu by'Abannayuganda. Cause eri Dubai music waabwe, you know, it's like Afro house, bintu bya kubuukabuuka wano biralamu. Wali kadaama? Kizibu. Osobola beera kadaama? Kizibu nnyo bambi. Bakadaama obakoze otya? Bakadaama mugyebale gye mutuusaako engalo naye saali kadaama. Okay. Kakati kyanjawulo ki ekiri mu bwadijje bwa wano n'obweri ng'oggyeko okubuukabuuka n'ego? Well, you know, they say East or West home is the best. So I believe home provides better opportunities than mu maka g'abalala. So wano DJ kye asinga mu bakyala okukubira ng'oggyeko gwe?
Oh, I love Alicia. I love DJ Alicia. I love Sheila Gashumba. I love Etania. Yeah, yabanji bonna nombagala. The list is endless. Yeah. naye mu bonna abo bw'obanga waakulondako abagambye tulondeyo DJ asinga mu Uganda omukyala okuba DJ ekigwotwala. I would say Alicia because Ali are playing the kind of music oba vibe jali munange jendimu in a way that ali versatile okusinzira crowd nga bwagisanze bwagenda okugi entertaining rather than okubanga abaforcing ekintu kimu. Bano beetaani abaforcinga abantu. Ebyo bigambo byosebo. Ne lwaki badijja abakyala buli omu atya munne? Nze siina gwe ntya ani antya mundage. Siina gwe ntya ate n'abantya temulina kuntya. Ndi muntu mulungi. Literally my name is Soft Siren. Soft, very soft. Lwaki mulina amannya agatiisa? Kati bwe ndikugambye otidde. Soft Siren. Otidde nga sikulabanga atidde. Mwagala kujjawo mannya g'abayimbi? Well, I believe buli omu ayina identity ye. So buli omu asobola okwebaka n'azuukuka n'agamba this is who I want to be. So tekiriiko kutiisa oba ki. If anything maybe gwabeera yeetiisa kubanga naawe ogamba kino kikye neekoze oba kino kikye neeyise. It's a beautiful feeling. So kati empaka zigenda obeera ku Black Panther nga 13 September okuba omuwanguzi wa $5,000,000. Tusuubire nti n'ogenda wangula sente ezo? Obuwanguzi butandikira ddala in the fact that I'm already a part of this journey. So with or without the cash prize, I'm already a winner. Okubanga nsobola going on the same stage with these amazing, beautiful women abali talented. Okuwangula sebo muganda wange. Naye ne sente bwenzifuna ne sente nzaagala. So kati okwasaganya otya obwa DJ ne relationship? Well, kati bya DJ bya music bya relationship bya love, so it is naye bawo kiro ebiseera ebisinga. Love is like forever. It's always and always and always, and I create time for music. Yes. Omwami omugamba nti ngenze kukola. Omwami ki? Tolina mwami? Aliwa. Omwami aliwa. Oli single? Simulabawo wano omwami nazenzeka kati bwemba nina omwami nga supportive husband era singa ali wano. So kati tugamba abantu, are you single? Yes, I'm actually very single. Yes. Tugambe mu simu eyo temulimu akuyita baby. Leta simu tumukubire. Temuli. N'ekirala zino empeta zonna zange. So bwemba siina kompeta etali yange, I'm very single. Buli mukazi gw'ogamba busanga agamba single. Lwaki mulimba? Ennaku zino abasajja baatuvaako bakola bye baagala. Abasajja oba si mwe abataagala basajja? Oba okitegeera simanyi mukwano abasajja era bw'onoofuna interview omusajja omu mubuuza akubuuliriza n'ensonga tuziwa abasajja bazimalirize. Tolaba. Kati bw'oba wafuna musajja kigwe gw'oyagala alina okujja gy'oli. Omusajja nga muddugavu ekisooka nga I like black skin men. Dark skin men, not black skin. Exactly. Actually, when I was young, I always thought I would marry somebody from northern Uganda or Sudan. Naye kati nzize nkula, I've realized I can expand my horizons. But if you're dark skinned and tall and handsome and emotionally intelligent, you're my type. Naye baana abasinga abawala nga mwe baagala bazungu, baagala kigulwaki dark skin? Already ndi muzungu, kati ate nyongereko omuzungu tetuzaale na magoya. Majagala kananga ka chocolate skin, so yes. Ate inafuna muddugavu. By the way oli mweru toyina kizigo. Ndabye. Oli mweru. Bumite. So kati weetaagayo muddugavu
tumixinge tuzaale ka chocolate. Basajja bange abaddugavu gye muli ekyana kiri wano kigira senga ofuna omusajja n'agamba nti nno akujje mu bwa DJ akufunira omulimu omulala. Ali redde obeera naawe okusetolinga omulabye ng'ali gumite asaanidde n'agamba omulimu ogwo embeera ewaka mbeera omutima temuliimu njagala nkujjeyo nkufunira omulimu omulala. Are you ready? Kati ki ekikuleetera okulowooza nti bwe nasalawo okubeera DJ nayingira career enkyamu nti noonya omuntu agenda okunzija yandaga ekkuba ettuufu? Anti engeri gy'obeera ng'osanga abamiitinga abantu bangi nnyo ate okola mu budde obw'ekiro. Omusajja ayinza obeera nga tali contented ewaka n'agamba no. Oyo taba musajja wange. Omusajja wange ajja kubeera ng'asupportinga buli kyonna kyendi. Whatever I am, he supports. Ayagala opposinga then agenda afune abasista. Genda ofune abasista omukyala tomujja mu mulimu gwe bassebo ne bannyabo. Ensonga zizo ndowooza muziwulidde. Njagala nfuneyo ku DJ omulala ate tubeere nga tumanya ekiddako. Pozinga mukaawo. Okay, wassebo ne bannyabo ndine beautiful melanin chocolate brown skinned the most brilliant girl so far on planet Earth I have ever seen. So humble and religiously on point. Yempanye byebiki nange sibimanyi naye nga mugamba mutya ndina beautiful ogamba oti? Ngamba bulungi nze DJ Nova. Oli DJ? Ndi DJ. Kyeva ndi wano kweno conference. DJ mu Uganda nga mubeera bakazi banyirira bokka ababite mubakkiriza? Anti bisinga gonyirira olina okuba onyirira tosobola kuba ate mubi ate nokola it's people want to see beautiful people. Enga ascratchinga wali ali kuwali kugundi. Kati ki kyakuwaliza gwe okuyingira wa DJ? Is it okay we speak in English because I struggle somehow with Luganda? No, jakwogera Oluganda lumenyefu. Kati natandika okubeera DJ kubanga eno passion. Music is my passion since I was young. So growing up I knew I was going to do something in the music industry. So being also like I love playing for people music and they enjoy it. From time memory people have always told me that I should consider being a DJ. So I'm giving it a try and it's going well. How long have you been in this game? I'm going to make 1 year in August actually. Okay. Yeah. Lwaki wasalawo okubeera DJ n'otaba muyimbi? Nizo okuba, there is still time. Just this is where I'm starting from. Yeah. Okubeera DJ omitinga abantu bangi nnyo obudde obw'ekiro olabika bulungi nnyo okusomozebwa kikufunye like some challenges with people. So far I've not experienced any negative. I don't have any negative feedback with the people. I love the people. Yeah. I don't have any problem with them. Yeah. Bad experience. Then obeera ogenda okukola DJ, do you move with your boyfriend or boyfriend wange tali mu Uganda? Yeah. I move alone most times. Maybe I can move out with my sister once in a while. Tali mu Uganda? Boyfriend wange tali mu. For how long? For how long? Tasula mu Uganda, asula Rwanda. Ajja mu Uganda emisana, ekiro n'asula e Rwanda. He lives in Rwanda. Yes. Kati wamufunira Rwanda? Yanfuna. E Rwanda? Wano. Yajja wano eno? Naddayo e Rwanda? For how long so far now? We've been together? No, lyali e Rwanda nga temwerabako. It's going to be 2 months. Ekitegeeza ajja? Ajja oba nzija, it depends. Oba ogenda. Ogenda oba ajja, yeah. Mbadde ngenda kugamba nti you don't feel like you are missing something? Right now I am. You are missing? Can I get men out there? They can fix that. Can you do it? Get for you a man out there. I am not interested. Thank you very much. You are missing something. I'm happy where I am actually. So kati
omulinda najja Mulinda. kati osubira agenda komawodi Agamba agenda kujja next month. next Monday Month. tegeza next month muliro fire Hey nawe twogera ebintu ebirala kati. Twogera ebirala. Okay. Badijje ekibomanyi mu Uganda abakuba nga bakyala naye nga bakuba nga naawe bawulira bakuba. I don't want to be negative, but let me say the ones who I think do something good or do a good job, maybe City Girl. There is this new DJ. I just don't know her name. I've forgotten her name. But she's dark skinned, a bit short. I think she also does really well. Alicia Akuba hip hop yeka. I'm talking about DJs who do a lot, not just one genre. Yeah, like what about this? So Tanya, Shira. Auntie Babakuba amapiano. Basinga more piano, that's what they play. Me, I'm talking about DJs who do everything. They play all the music, like yeah. So kati go kuba byonna. Yes, enkola byonna. Mu bufunze kati mumbeera musinga bali eri. Muba musinga, you are better than those girls who beats only one channel. Yes, I feel like what I do is better because music is a trend. So you can't only base yourself on one genre, because today it might be dancehall trending, like how amapiano is trending, and then they'll reach a moment and it falls off, something else comes. So when that specific genre you're doing stops trending, also you stop. Or better now it doesn't really make sense. So it's better if you do everything. You don't have limits. You're not limited. Yeah. Waliwo badijja abava ne bagamba nze nsinga, I think otero bawulira. Bw'obeera gwe nga gwalonda dijja ekyasinga mu Uganda. Omu asinga mu bakyala. Nze. Yes, asinga. Ddamu erinnya? DJ Nova. Osobola okyogera nti nze DJ Nova nze asinga okuba mu Uganda. I'm my biggest fan. Yes. Gwasinga. Nze asinga. Kikigoseka. Oh. Abantu bagenda commentinga batubuulira. Commentinga munange. Anti tebamanyi yet. You don't know me yet. But let me tell you, just give me a few months. Mujja kuba mumpulira. Olinayo video ku social media zo ng'okuba? Ninayo video. Bazi ku social media okozesa ki? Njagala bakunoonyeeko balaba ddala oba kituufu gwasinga. Instagram handle is its_DJ Nova. TikTok it's Miss Maya. Miss Maya. Yeah, because Maya is my name. Okay. Yeah. Miss Maya gwasinga okuba. Osinga etani. You even about to make me not be sure about my answer. No. Osinga etani. Gwe njogera ngogamba musinga. Osinga etani. Sigamba nsinga balala. Me myself I know I'm the best. Ati bade njagala nze buli gwe ngamba mu badijja bakyala. Ogamba ye musinga. Sagala obi. Dishira nti ye musinga. Dipofia nti musinga. Bogambe gwasinga. Singer, you don't have to ask me attend single or non-single. It doesn't have to be personal. Just will know basinga. Kale basebo ne banyabo ensonga muziwulidde mukyala agambye yasinga okuba DJ mu Uganda. Ipa buli omu gwotuuka kagamba nze nsinga nze lwaki mukiririzaamu nnyo. You have to be your biggest supporter. You have to. Waliwo amazima nti era we gakolera. Nogamba yes. Amazima, that's other people's truth. For me, my truth is I am the best. Whether you believe it, whether you don't believe it, for me, I know I'm the best, yes. Waliwo empaka ezigenda obeera wano eno nga 13. Queen of Decks. Are you part of them? Yes, that's why I'm here. Hey. Atusuubire nti no $1,500,000 gwagenda oziwangula. Oba gw'oli ku organizer.
It's a competition for money. Milioni 5. Tebangambye ekyo. Ziri 5 asinga ku olwo olunaku agenda nazo. Kabis be serious. Njagenda nazo. Ogenda ziwangula. Muno bonna badije bali benjogeddeko bonna mwebali. Tewali buzibu. Kare bagenda olakakaza ddala obaddala osinga. Tujja kulaba era September 13th. Omanye scratching amuko bangamba muntu scratching aba wakabinyate. Right now, no, I don't know how to scratch. Scratching, it takes time. It can even take you 2 years. It's just something that you learn. It takes time, yeah. Kale basebo ne banyabo ensonga zezo. Badde ngenda bawe namba ye naye tali singo. Tanoonya. Mubeere bulungi mweraba.